yalaga okusanyuka okwenjawulo n'engeri gy'awuliramu n'atunnyonnyola nti mukwano, Sheeba is such a good person, she's a queen, my people, like Sheeba has been there. Bambi, this young girl was so happy asijja kubanga ate mbiddamu eggulo twabalaze emboozi eyo wabula leero tumuguddeko one on one atunnyonnyola ebyamutambulidde bita after the video shoot era Sheeba yamusanze atya ng'ogyeko ekyokuba nti yamu appreciatinze byatambudde bulungi video yawedde era Ruth kiki kyewandibadde tomumanyiiko kyewambadde olina omumanyako byonna mu interview eno n'omukyala Lazia owa Telefina bagenda kubanga ate babikuttotolera Ruth nno mwana muwala atunnyonnyodde nti si gwe kusoose okubanga nkola collaborations wabula ninayo neya Daddy Andre ngono ye mu collaborations azina mpitirivu era n'atugamba nange nze omu ku bayimbi be yawa collabo era nsuubira okubanga nja kukwatagana n'abayimbi abalala bangi nnyo akatulabe interview ya Ruth tugendere ddala mu maaso tukyali ku roundabouts. Abantu bangi bamutya ne bagamba Sheeba alabika ng'omuntu omuzibu gwe akabanga kubabaddeko naye Sheeba ali atya embeera ze kyenyinza okugamba ayagaliza ate muntu mulungi nze okundaba nga nkaaba yampadde essanyu yampadde buli kimu kyenabadde sisuubira oba okitegeera kyenyinza okugamba she's a great person. Twamuwuliddeko ng'alina ebigambo ebimu ku byo bye yabadde akubuulirira byabadde bigambo ki omugambye bwakulaba ng'ogwa akusitule. Of course ng'era omuntu omulala yenna gwe olina bakulu bakuyamba si kyekyo kati fena Sheeba mukulu wange mu music ate era mu byonna mukulu wange. Of course mukulu wa munne alina okuyamba omuto okitegeera kati kyekyo ekyabaddewo. Music ono abeeramu ebisoomozebwa bingi gwe ng'omuntu oyo yakamumalamu ebbanga ettono ogenda malako otya nabo? Mukama nga ye mubeezi wange ngenda kumalako. Ojidde mu kiseera nga industry eri ku lusuubo oba ku kaguwa ak'okuteebwa okuva mu lockdown weeteeseteese otya nga ggwe? Razia mbaddewo mbaddewo saakajja mbaddewo kyolina okumanya naye neteeseteese bulungi kyolina okumanya neteeseteese bulungi okutuuka okubeera nga nkola oluyimba n'omu ku bayimbi abasenga nyiza okugamba nti neteeseteese bulungi. Waliwo abamu abagamba Ruth nga mwana muto talina kuba ku ssomero. Nedda ndi mukulu ekimala Razia ndi mukulu ekimala. How old am I? Ndi ku ddaala eryokubiri. Si kugamba nti kolabo mbadde sigisuubira but okufuna that opportunity bayimbi bangi bakola music oba bakola collaborations but ne tulaba abayimbi ababamu n'atuuka ku lunaku lwa shoot oli n'abamugamba nti teyalabise tembadde temubiwulira but omuyimbi nga Sheeba okubeera nga azze ate najja in time okitegeera it is really a blessing. Ng'oggyeko Sheeba muyimbi ki omulala omukyala oba bayimbi ki abalala bakyala beegomba okukolako nabo? Saagala nnyo kusosola naye kyenzikiririza most cases it is talent kubanga music it is a vibe okitegeera nti osobola okugamba nti yes fine njagala okukola nono muyimbi naye nga vibe tekola ki nga vibe teriiwo but as long as vibe weeri ate ne mukwatagana ne management like management yoyo omuntu nekwatagana ne management yange we can work. Sijja kugamba bwe ntyo nti mbonyeebonye nnyo but kyenyiza okugamba maybe this is my time. Si buteekiririzaamu guyinza okiraba otyo ng'obuteekiririzaamu but ebiseera ebisinga njagala nnyo okuwa omuntu ansingako ekitiibwa. Yes. Nga naye bwe wamuwulidde ng'ayogera n'agamba gw'osanzeewo tomulinnyirira wabula kwatagana naye okitegeera. Ndowooza ndi clear ku ekyo. Naye twakulabako nga oliko n'omuyimbi omu David Lutalo abantu ne balowooza oba oli under management ye. Ekintu kino kibuulira abakulaba wali under management ya Lutalo oba? Ekyo kino ekikwataganira n'ebino bye tulimu but we are just friends. Daddy Andre nakola naye oluyimba baluyita Goka era mulunoonyeeko. Yes. Muyimbi munnange. Tukusuubira okukolako n'abayimbi abalala. Era nga bwe nkoze ne Andre n'enkola ne Sheeba nsuubira n'abayimbi abalala mu maaso tujja kukolagana. Batugamba nnyo nti Andre abayimbi bakola nabo oba bakozeeko nabo ennyimba ate no bategeera ebibatu
Esa is not concentrating ku Sheeba kyensaba. Okay, concentrating ku Sheeba. Ebyo ne bibadde bigambo bya mwana muwala Ruth Ngendo. Twebaza nnyo Sheeba okubanga ate yawadde mwana muwala Budde. Sometimes of course it's not easier like you people think. Omuyimbi omunene okuvayo n'agamba nze kankwate ku baana abatunga bano muwe omukisa naye ensi emumanye n'olwekyo kyova olaba ndowooza omukyalo ono yakaabye. Abasinga muyinza okitwalamu mu ngeri yammwe but she was so happy ku nsonga ze zimu banange obwedda abantu